Shivani Amuthaire ng'asoma kibiina kya mukaaga ku Kyamate Primary School Entungamo tumusanze mu ddwaliro erya Amazing Grace Medicals ng'asobeddwa ekyokukola oluvannyuma lw'abazadde be okumusuula mu ddwaliro. Omwana ono nga kati alina omukono gwa kitundu kw'ossa n'ebigere ebigongobadde yafuna obuzibu omwezi ogw'omwenda omwaka guno amasannyalaze bwe gaamukuba ng'ali mu kutyaba nku. Ntina kwenda atubira nkumwezi ajyaho nakwasaho g'omukono kunagakwasireho nkangukwise ndiga niyeleza kuraho kunayelerize. Oluvannyuma waliwo abazaakisa abaamuddusa mu ddwaliro nga balowooza nti eggulu lye lyali limukubye kyokka okutuukayo abasawo kwekka batema nti omwana amasannyalaze gaali gamuyiseemu. Dr. Richard Tumwebaze akulira eddwaliro lya Amazing Grace Medicals agamba akaseera omwana we bamuleetera yali mu mbeera mbi nga tasobola kuganya bazadde be kumuleka waka okuggyako okubeera mu ddwaliro. She was developing compartment syndrome of the right arm. We did a fasciotomy and gave the hand chance to be recirculated and reduce the edema and the pain. Olw'obujjanjabi obubadde bumuweebwa ssente ezibangibwa ziweza obukadde 7 kyokka bino abazadde olwabiwulidde n'okutuusa kati tebannaba kuddamu kulabwako. Sagobuyambi wegomwewalo kandi niyenda kusoma kandi niyenda kuba omuntu osomere nahanga anyobengire mu kusoma kwange. Angela Natukunda omu ku booluganda lwa Amuthaire agamba nti ku bukadde 7 babadde balina kakakadde kamu kokka kyokka baagenze okusaba obuyambi okuva mu kitongole ekibunyisa amasannyalaze mu ggwanga ki Uganda Electricity Distribution Company Limited tebafunanga kuddibwamu kwonna. Kagambaho nabo amashanyarazi twabohereze bakora konka tubakatugarukira. Kyokka bwe twogeddeko ne Jona Kizza omugezi w'ekitongole kino ategeezezza nga bano bwe beerema okuleeta ebyetaagisa nga bwe byabasabibwa okusobola okuliyirirwa nti singa kino kikolebwa baakufuna obwenkanya. Delays are on the side of the people who are taking care of the young girls. The same family has been in touch with our health and safety officer who has actually repeatedly told them that without necessary documents we are unable to proceed to process any benefits that are due to the child. So we don't have any shortcut. Kigambibwa nti mu kitundu kino mulimu waya z'amasannyalaze empitirivu ezitayayiza ebweru nti waliwo n'abantu abamu abafudde olw'obulagajjavu bw'ebitongole by'amasannyalaze eby'enjawulo.